ate naffe wano naffe twesabire kubanga eggwanga lyaffe ekyamazima liri mu masaŋŋanzira. Munnaffe tulowooza nti ebbanga lyatutambuzaako oba yandibadde afuna obumativu, naye bwe yatandikira ettama gye yalina ate olwaleero agikulisaamu emirundi ena. Kati takyayagala nagwe twandirowoozeza nti bannayuganda gwe nga bw'otukulembedde Allah n'akusasira n'akuwa ekiseekyo n'otukulembera ebbanga eryo nti olwaleero otuwa omukisa twerondera n'atukulembera ate oyagala kukuleetera ani mwana wo. N'olwekyo naffe eryaffe eggwanga nalyo lyetaaga okusabira. Tusabire nnyo eggwanga lyaffe kubanga naffe tuli bubi. Mwatuwa obukulembeze naye ebimu bitusoomoozezza nnyo. Wano ekirabo otunuulira enguudo, kyamaani wange owawakisa ananjulira, esente ezigenda okukola mu ggwanga lino ne zikola n'enguudo ez'e ziva wano waffe Wakiso ne Kampala. Neraba enguudo ezaffe bwe zifaanaga. Tufuna akawumbi aka okukola repairs, okukuba ebiraka n'ebintu ebirala n'okugogola emifuleki. Naye ate nga mujjukire nti obuguudo bannaffe bwe baasooka okukola obaolyawo ze ssente ezaaliwo nga baagala kukola okugezaako okulaba nti kira yenna afuna kolasi. Akakolasi kayiibwanga ku ttaka kungulu nga wansi teri stone base. Kati olwaleero ne bwe tukuba ebiraka tubikuba kungulu kuki ku ttaka era tebiyinza kuwangaala. Naye n'akawumbi ke baatuwa chairman anaakawako obujulizi ketwandifunye buli mwaka. Sente za gavumenti zijja buli kwota emyezi esatu nakati akawumbi ke baatuwa tekatuukanga kira. Era mmanyi nti ne mu disitulikiti yonna Wakiso tekakolanga ki, abawakisi bakakaayanira, abapalamenti bakakaayanira, ffe tukayinako obuyinza nakati tekatuukanga. N'olwekyo bannange mutunenye ebimu bye tutasobodde kukola naye mutunenye nga buli kamu. Nze nayigambye ku leediyo emu nensaba ne bulungi bwansadde mbuwoozanga ekinnya eky'amaanyi leka kusimbawo kitooke nti olumya mmeeya oba ovumirira mmeeya, funayo kaweerubaalo k'ettaka okole ki, oteekewo ettaka tutambule. Kubanga bwe tutaakola ekyo bannaffe bakola walala. Essente ziva wano naye bannaffe bakola walala. Naye nga bye tusobodde okukola tubikoze. Nze ndi mumativu era neenyumiririza mu bbanga lyempeereza ekira nti bye tusobola kuba nakyemalira. Bino ebyobukooko bwe muwulidde abantu beesibamu nkyaliwo nno ffe tetunatuulayo. Twagala kuba nakyemalira banaamala okgenda nawula nomandi okoze nnyo mu sitwago gw'obutuula wano negondituula wano. Naye ababagamba mbu ate Museveni agenda kuleeta mwana we ate n'omaliriza naawe ogamba nange nkyaliwo nnyo. Wallahi kubeereko n'amazima mu nsigo nti Museveni ate kati abagamba omwana we ayagala okujja bw'oyogera sesemwozika naye yasindisa omubaka. Eno hadisi yatera okisoma nti obubonero bw'omunnanfusi buba bumeka bw'aba anyumya alimba bw'alagaanyisa akumpanya. Omukulu ag'okwogera ebigambo ebyo wano yayibirira wano watuli mu mawuledi n'abagamba njagala kisanja kisembayo. Olowooza simwawulana Museveni njagala kisanja kisembayo. Olwali omudda mu bantu be bamu nti bannange nkyaliwo nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Bano bonna bakulu babasiya bakansala kandi ngakulagemu abantu babiri. Ono esipiika wa Namugongo division sebo genda okulera okutuula. Bano abalala bonna kankulage nesitwawa kuwa NUP. People power, our power, NUP, everywhere. Kozi mesiraga musajja wa Kabaka mpanga muliga. Ono n'akaluya kawangula ne bakabbira ku mmundu. Ekyamaani wa Kyokka mu Kira municipality Torah Salam. Wano baagala okufuzi muteyo mutuule. Byongere ebigambo ebikwatagana n'omukolo guno inshallah.